nzize wano mu kitiibwa kya taata wange General Kale bakandwanaho kyengenda okutandika nze nga Saleh Foundation ngenda teekayo 1.5 million contribution naye nsaba maama ajje wano buli omu ayagala okwongera ku kitiibwa kya Moze Radio yali wamanyi kuba kamalange basebo omukono ogugaba gwe gufuna esadewo 1.5 wagira radio agenda kuwaayo sente nze ngenda zimukwasa mu cash. Mama wa radio aliwa mama nze wa Saleh sizazimpadde ndi mukazi nekolera kati abongerako tuzimbe ekirala kyengenda okukola under the Saleh Foundation ngenda kusasulira abazzukulu bonna abali mu ssomero. Now I would like to say something about the late radio. Radio yali muntu ng'agaba kyova olaba ndi wano. Taata wange si yantumye nze yeetumye. Radio yali mukwano gwange ate radio yali muntu mulungi. Nze agenda okulabirira abaana n'abazzukulu abasigadde. Mwe sibagabirira temuli bange naye radio abaana be tojja kunsobola ssebo. But please, anyone who wants ate ekirala anayagala okunywa omwenge nze agenda okusasula era bava mwogere mpola tebagala kutamiira. Mami ali awo mabega awo omukyala yampereza omutwalo nga tataddeeko zijjako. Ndeeba naye tubeebazizza nnyo abatutaddemu ssente nammwe okujja. Leero lukedde abantu ba Katonda ky'abalungi n'ababi Katonda neesiga oli maaso nekuntekukwe ogujja tulina okwabya olumbe lwa rediyo. Bwe tunaayabya olumbe lwa rediyo era omwaka gwe gumu gwegwe ejja kuba wiiki nnamba oba wiiki mmeka rediyo baazimuwadde za rediyo twabye olumbe lwe ate tumukolerenga ne show buli mwaka nga sente ezivaamu engalo nga siziwulira buli mwaka tujja kumaliranga kaga ekaga tujja kulaba batu n'abakolera bwereere oba musasuleyo ku ssente tekiba kivulu wano lukumi abaana ba Moze baba tebafunyemu buli ayingidde mu kiwumugalo omwaka ogujja njagala olumbe lwa rediyo lwabizibwe mubeere bulungi Katonda abakuume. Nsomese njigirize nsanyuse mbibi bisenjanja waze obambulirire. Nsomese nsanyuse oya nakatandika gwosuna wakana ngatoraba kyotamanyibuuza nga bw'oloba kakana gonge yalumibwa enjaba namba nkumunye kirwadde kibalye kakalulu kaliwa abalinyo bano twagalira okuba nga mu respect n'emirimu gyaffe mukolo nga guno ogw'omusajja Nakinku Moses Kibugo ne mugamba mugenda kwerekereza mujje wano ebintu bino bikolebwe nga bwe muli kubanga bwe mutabaawo era tebigenda kunyuma nnyo ne buli we mubaawo tuba tumwagaliza okuwumula emirimu n'ekimusanyusa. Endongo tulina ogikuba ku mikolo nga gino kubanga be tugikubira baali bayimbi be baali bakola endongo naki enjagala ogambe nti baba emmundu za radiyo buli buzalevuga kola oti giwanike mundu olya naki ezo zemundu katabala bitugenda kuba tubakubira tusetegera mwana kubanga tuzanyako mubira bitugenda kuba tubakubira zena sigala okulowoza wadde nga byagana nolondayo mulala yakutwala
ya kujja wewa